byakulya ne babyeddira. Okitegeera? Emmamba bagyeddira naye nga bagirya. Ente bagirya ne bagyeddira. Okitegeera? So waliwo ebintu bye balya naye nga babyeddira. Ekkobe kati bw'ogamba nti ojja kulya buli kimu bw'oba weddira kkobe oba olidde omuziro gwo. Teweddira. Tomanyi kyeweddira? Simanyi kyeddira. So Jemima erinnya ly'eddala y'ani? Akola. Akola. Oli spelling otya Akola? AKOLA. Akola. Kiri mu Luganda. Akola Mukama. Waliwo n'abagamba oziri bbiri, waliwo abagamba eryemu. Nze simanyi, nze naye emu yenyawo. Kati wabuuzaako n'obuuza kyeweddira nebagamba nti olina kyeweddira. Saagala. Toyagala kweddira? Omanyi kitegeeza okweddira? Ky'osanga ky'olya. Kati gw'oŋŋamba kati nga nze era njagala okirya kati oŋŋamba nti ng'okyeddira. Anti kasi oli omuziro gwo nga gukwokya. For example, oba weddira enseenene n'ozirya, ogenda okuzuuka nga wenna oyidde. Weddidde omuziro. Okirabye? So olina okumanya kyeweddira so that you keep away from that thing. You don't eat it, don't even to touch it. Okitegeera? So kati oyagala okweddira? Kati weddira ki? Simanyi kyeneddira. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mukama yebale bakuuma, and thank you for watching, sharing and commenting. I don't take you for granted. Gye tusinza okubanga mutulaba USA, UK, Canada, Netherlands, yonna gye mutulabira, Dubai, Abu Dhabi, yonna gye musinza okubanga mutulaba awamu n'abawangalya mu ggwanga lya Uganda. Thank you so much for tuning in, and today with me is my celebrity of this month, the little girl. She's only 10, called Jemima Akola. Gwe nayo olunaku olwaleero omwana namusanga ku TikTok nga ndaba azina. She's happy, she's jolly, you know, naye nga alina omuggo, nga alina okugulu kumu, alina omuggo. But when you look at her, she's so happy. Olaba nga embeera gyalimu temulowooza anything else. Akola kyasinga okwagala nga ate azina bulungi ddala. I was like, oh my God, omwana okamukyazeeko tunyumyemuko tulabe why is she like that. Okubanga ate omuntu aladde yeekubagiza, and for her she's very very happy and musanyufu. Azina, alabika bulungi. Kagamba ebintu byonna byoga nti omwana byakola Jemima abikola ate nga alina okugulu kumu. Jemima, Yes. how are you? Fine. Wali yagambeko nti you're beautiful? Yes. Ani agamba? Abantu Bagamba nti oli beautiful. And when they say you're beautiful, do you believe it? Yes. You're so beautiful. Thank you. I love your smile. Thank you. And I love your vibe. Okubanga oli so happy. Mami ali ati? Jali. Mami gyali? Kale buuza ku balabi ba RKB. Onosobola obabuuza? Babuuze tuwulire. Gyebaleko emirimu gigamba gitya. Nyanza bonna abali okundaba ndi ne Auntie Ruth Kalibala. Oza taba mami nno? Because you're only 10. My last born is 10. Mamita Hezron. Oli mu class? P4. Era kyenkana muli wamu ne Hezron. Hezron ali mu P5, but he's a boy. Yeah? Yes. Osomerawo? Ku Gavin Junior School. What? Gavin Junior Gavin, School. Elirudo? Nalumunye. Bambi, mu P4. What is your favorite subject? Science. Why science? Because I want to become a doctor. You want to be a doctor? Totya musaayi. Totya kuba bantu mpiso. Sitya. Lwaki oyagala okubeera omusawo? Kubanga kale nze ndaba gwe nnyanguye ate nze gwe nsobola, kale gwe gulinga omwangu. Oba oyagala kujanjaba abantu? Yakujanjaba mami, daddy, Naawe. nange. Wale nga tugenda kwesima okuba ne mu Uganda nga tulinayo Jemima, the beautiful Jemima, Dr. Jemima.
Oyakujanjaba ki bantu, bisolo, baana, bakulu? Bantu n'abaana. Kubanga nze njagala kale beera omusawo bya bonna. Naye nga si bisolo bitya. Obitya? Ddala kapa. Ogijjanjaba. Lwaki ogitya? N'obumyu obwo. Naye akapa nkali so laavi, nkabeerawo ne kakukomberera ne kakuteekako akakira kaako. Kali so laavi, nkapusi kakati. Kakapa. Kale kabeera ka friend ko naye ku balala. Ate leeta embwa. Embwa. Embwa ye eridde enjala. Esobola okukuluma naye ate naye erina omukwano. Okugyako ng'olina ky'ogikoze ekibi. But eri so friendly. Ate emanya nti kati Jemima ali sad. Emanya nti Jemima akomyewo. Okitegeera, embwa eri so loving. Togyagala bwagazi. So awaka mulina pets? Pets nedda. Teri. Naye nga wali agadde pet. So kati nga tuzeeko kiki okubeera omusawo. Omanyi omusawo byalina okusoma? Asoma ki? Kale okusoma oba just. Anti Katonda afuuka musawo, olina by'osooka okusoma. Kati kimu kyoyogeddeko ekyomusawo, science. Ekirala okimanyi? Subject endala gy'abalina okusoma. Gundi oba math. Yes, high five. Yes. Maths. Kati bw'omala primary ne weeyongera ng'ogenda osoma sciences zokka. Okitaba? Paka w'otuuka ku university, 5 good years. N'ofuuka doctor. Naye tebiba byangu. Tebiba byangu, naye teri kyangu. Byonna si byangu. But once you fall in love with something you do, kifuuka kyangu. Naye buli okiraba nga kizibu nga tokyagala, kibeera kizibu era. Kyo kimanyi? Okay. Oli mwana wa kumeka? Nze kale byana single mom. Okay. Maama wange omutuufu simumanyi. Kati Valeri kale nze owookuna. Ng'owookuna. Mama wo tomumanya? What do you mean? Kale sibeera naye nsinga kubeera ne single mom. Single mom. Kiki otegeeza ne single mom? Kale maama. Kale maama akulabirira. Naye nga maama w'omutuufu si yakulabirira. So obeera ne auntie. Anti wa mami wo. I mean sister wa maama wo. Gw'obeera naye. Okuva watandika okutegeera ng'olaba. Kale singa ngwendaba kale ne maama naye si nnyo nga ono single mother. Akasingle mother kambuzaabuza. Lwaki omuyita single mother? Kale single mother babwati Jemima. Kati nga bwendi wano nemba nga nze maama wo naye nga sibeera ne taata wo. Okitegeera? Bwemba si ne taata wo naye nga nze maama wo. Awo mbeera single mother. Ne bwe mbeera nga mbeera naawe naye nga sinze nkuzaala naye ng'ompita maama, mbeera maama w'omuto. Oba kyewali oleta ba anti, kale abasinga step mother bamutanga mukyala wa taata wo. Nate nga yabadde step mother yalibadde maama w'omuto. Yeah? So kati obeera naye. Kale maama wange omuto. Maama w'omuto. Good. So akitandika okutegeera ng'oli maama w'omuto. Wenaye baganda babalala? Tuli nabo. Mami tomubuuza anko gy'ali? Muwuliriza naye si nnyo. Si nnyo. Feesa eyo ogiraba gy'okoze. You're not friends with your mom, the real mom. That is sadness. You're sad. Yes, you are. You miss her. Si nnyo. Si nnyo. Okay. So let's talk about you as you. Okugulu kw'abaaki? Banzaalawo bati. For real? Wagenda okutandika okutegeera nga olina okugulu kumu? Did you ask? Ne banziramu ekibuuzo nti no, you were born like that.
nange kye nagenderako. Wategeera nti olina kugulu kulala nga olina emyaka emeka? Nga sina mugulu mulala oba nali 4. 4. Kati ginene emirala kati ne mmanya nti no nina okugulu kumu. Buzibu ki bwasanga nga oli muto nga myaka 4 ng'oli ne banno naye ng'olaba olina okugulu kumu? Kale nze obuzibu nga kale nga gundi nga kale nga wonaagamba eno paati eno nga yakyamamu kati nga kale okusitama okukaluubiriza ng'omwana. Ate gira ebintu ebirala byonna ng'osobola bikola bulungi. Era watandikirawo n'omuggo gwo ng'otambuza muggo tegwakaluubirizanga ng'oli muto. Kubanga right now nkulaba ng'oli so free nagwo ozina okasuka eri okola buli kimu kyonna. Nakulabiko ne recently ng'oziniramu Ssaabasajja Kabaka nga tolina muggo. I was like, how does Jemima do this ng'obalansinga n'okugulu kumu? Ogenda ku ssomero abaana tebakutawaanyanga? Tewali antawaanya, kale abaana bantwalanga just mukwano gwabwe. Kubanga tolina otandikira mwana wo muto mukambuwala nga talina kyakkoze. Kati n'omwesonyiwa kati abakuwalana nga bakuwalana, abakwagala nga bakwagala. Naye nga lwaki bakuwalana Jemima? You're so beautiful and happy. Abamu. Kati tomanya nti no buli omu abeera akwagaliza. Oba omanyamu abatakwagaliza n'abakwagaliza. Tofuna challenges like ng'omwana omuto nti banno badduka bazannya biki naye nga byonna mbikola. Obikola byonna okuva edda ng'oli muto ng'obisobola? Awaka tebakukyusanga emirimu nti kati gw'ojja kukola guno gwe tojja gukola? Byonna nga bakozesa wamu? Batukozesa wamu ate kale they give people equally things. Kati leero we muba muwera mwenna mwera ku speed yemu. Mwenna kale tebasobola kugamba nti no gwe kola guno gwe kola guli. Ffenna batuwa weewamu. Tewakaluubirizibwanga kubeera ku peesi yemu n'abalina amagulu 2. Wayiga otya emirimu gino gikola? Ogiyiga otya? Oyiga buyizi. Olaba n'abaana balina amagulu 2 asooka n'akaabamu nga bamutuma. Gagamba kino taaki, for example okwera oluggya. Ko okwera oluggya olina okubalansinga. Bisobola. Kati okusitama amanya wamala n'omanyiira? Nakumanyiira. Kyakutwalira bbanga ki? Nange. Esimanyi nakumanya ebimu. Kyakutwalira bbanga ki? Kale nga myaka 5, 7 kubanga kati nina na 10. Eyo nalyo n'ebbanga nga ngenda nga njiga ng'oyiga mpola mpola. Wayiganga otya? Nga kale ogenda wekka kati leero we babeera bakututte enkya gwo weetwala kati okwo si kwe kuyiga. Oyiga mpola nga bakutwala wa? Nga kale oba oyagala fuka osobola gundi just ositama awo abakuwerekedde nga bakuwerekera nga bakwatako. naye kati nze nekimanyira mpola mpola naye babeera bagenda gundi we batyo mpola mpola paka wakyemanyiiza. Ndowooza nga naye bakuwerekera bagamba asi kyayagala. Paka we nakimanyira era nga saagala kumperekera. Nga lwaki toyagala kuwerekera? Obeera omanyidde kati ekiro ani anaakuwerekera nga buli omu abeera yeebase. N'otandika okwefaako gwo kennyini omanyiire. Ate emirimu emirala ng'okukima amazzi, kwoza, ebyo byonna bino bisobola bulungi. Buli kimu nkisobola. Ku ssomero olaba kati nga for example school canteen oba mutumina canteen? Ffe ewaffe tetulina. Temulina canteen?
ate ffe tebatukkiriza na kupaakinga. Babakola bata? Batuyiza okusoma. Temulya break? Tulya. Kati mukola mutya? Ssomero lye libawa? Maama mulya ki? Gamba ye maama. Kwa batugaana okupaakinga ekiteza babawa ebirungi? Babawa ki? Kati ku caayi batuwanga gundi oba obugaati bwa 10 buli omu. Sigamba nti no bakumenyera. Bakuwa kalamba. Ne batica bwe batyo. Kati kale Wednesday ne Friday gundi wetunywa obuugi bwokka. Kati ku Saturday babakkiriza okupaakinga. Ebyokulya from home. Ate tukomawo tugenda ssaawa emu ne tukolayo bu practice paper ne tukomawo ssaawa 7. Ate zino ennaku endala? Zino endala ate tupaakinga. Ne mugenda kuva waka ssaawa mmeka? Ssaawa emu era ssaawa 2 nga batandika lesson. Kubanga tosome nga mwana omu yali mu kiraasi obeera ogenda somesa biki? You know? Kati otambulawo otambuza okutuuka ku ssomero? Kumpi. Ati walinga wano. Nga wali eri wetuva. Yes. Awo si wala. Kati okera ssaawa mmeka? Kale wonna we bankeerereza. Oba emu oba 12 nga zigenda wemu. Kale tebali nti no bakuba leeti. Tebakuba, that's good. Gwe wekka oba n'abalala bonna tebabakuba leeti? Tebabakuba leeti. So kiva eri gwe okulaba nti otuuka mu time n'osoma. Kasita abaana ne batakusomaako. Olabika oyagala okusoma. Kati omuzadde w'aba akusasula school fees gwe n'ogamba omanyi omuzadde we kimukaluubiriza. Abaana tebakimanyi. Osanga oli nga mugambe ogenda kusomera ng'adda mu kkubo kusamba mupiira, kulonda bucupa, kola biguruupu, ate agenda ku ssomero. Nze omuzadde wange w'aba akisazeewo kale nsooka n'empaka nawo ne management kubanga ye yakuzaala omugaana otya. Ogenda ku ssomero. Tolina lunaku lwokera nga wulira toyagala kusoma? Obeera kale we babeera bakuzukusa obeera toyagala. Naye obeera olina kasita wetumala okusoma nga twebaka. Kati mu holiday ani anakuzukusa? Eki kyotegeeza? Kale nga we zinene ssaawa ze tugendera ku ssomero ng'okeeza. Kyokka nga ku ssomero obadde otikeeza. Tuyagala mu holiday mwebake? Teri kukeera? Kale obeera olina okukeera kubanga tewali maid ewaka. Kale ffe twekolera. So mu ssaawa emu muba mutuse ku ssomero muvaayo ssaawa mmeka? Ssaawa 10 ez'olweggulo. Ogenda ne bakwano bo ogenda ne baganda bo okusoma? Kale bensanga nga bagenda ku ssomero be ngenda nabo. Naye peesi batambulira ku peesi yo? Kwankuwamu akafaananyi okubanga nze Maima otambuza omuggo guno ate ng'oli free nagwo. Olwo omuntu omu gwe nabuuzaako nange nti gulina engeri gyegukulumyamu omukono muno. Naawe kyekimu gukulumya omukono oba kati wagumanyira? Kale obeera wagumanyira naye kale nga onaatuula ate yimuka tuula yimuka kale gubeera gukulumya. Kati wano ku peesi y'abanno nga mugenda kumata because muba mwanguwa muleme kubeera late mugenda mu class. Kasita wootuuka ssaawa 2 oba otuuse nga zigenda mu 2 kasita 2 ne zikusanga nga oli mu kiraasi. Kati wano gwe oyanguwa otya okubanga mukuuma obudde okutuuka totuuka nga omukono ogukuluma because ow'omuggo guno tulina okuba nga oyanguwa ku speed? Kale nga jjukira ffe twambala white obeera olina okutuuka nga kale sweta nze kale nze mba mpulira ebbugu muteekako wanene sweta eŋŋenda kubanga obeera tolina kuddugaza uniform n'abo ababa bakooleza babeera bako. Kituufu. Okay. Kati zo rehearsal ozikola ddi ez'amazina genda ku TikTok?
kale Saturday nga ne Sunday kubanga nankwata gundi akomawo leeti nga 12 ate nga nze nkomawo gundi saa 10. kati ani anaakukwata ng'ate mukulu wakukwata Tanadda. era olina okulinda wiikendi Ne mukola videos. Otandika ddi okuzina? kale twalina line gye twasookerako ne tugivaako kati eno gye twaddako oba twagitandika 9 twagitandika nga tuli 9 Nsigamba eno ndi 9 ng'oli 9? eno nali 9 naye eri nali 7 paka 8 kati eno 9 ndisuubira paka kale 17 oba 18 kubanga eno kale tuguliddewo emikisa. Kituufu. Mbadde sigamba ku buzina ku TikTok. Ngamba wotandika okuzina gwe n'omanya nti omanyi okuzina. Kale obeera oyigire kale nga onaalaba essimu n'ogamba kano nkasobola kankatreningemu ndaba oba naakakwata genda olaba nga wekakutte naawe n'omugamba nti nonkayize. Gwe weeyigiriza weka amazina? Kale obuzibu batuyambako ne batutraininga. Awaka waliwo abazinyi abalala? Waliwo oli mukulu wange ankwatayo TikTok baali 2. Bwangu ki obulimu okuba nga omuggo ogwo osobola okubeera flexible nagwo ng'oguzina nagwo n'oguzeeri tegwakutawanyako wadde like when you're starting to dance? Owulira nga it's part of you. Kati nga onakusuula eri obeera wagumanyira kati wogukasuka eri. Togwangako ng'ozina nagwo? Nga nzina? Sigwangako nga nzina n'omuggo. Ekiggo nali nguddeko naye mbukuzina era weegendereza. Wali oguddeko ng'okola ki? Kale nga onatambula n'olinamu bisuuti n'ogwa bwe nali mbiguddeko. Ffenna tugwa, naffe tuseera ne tugwa. Naye nange n'omala ogwa. Abaana ne bakwoganira vaawo gooyerawo those things. Gwe tewaliwo yakulaba? Njjukira twali tukomawo kuba ku ssomero nga banno bakulaba? Nali nzekka. Kirungi naserera ewataliwo ttaka. Naserera gundi ewali flat ng'ate baasigawo nenserera nenyimukawo mangu baleme kukusanga noyola ebitabo byo. Bakusekerera okusinga okuvaawo awo n'okaaba amaziga go n'omala omanyi okukaaba? Kati nga bwe banakuba kibooko obeera olina oseka oba okaabawo. Biki ebisinga okukaabya? Babeera bankubye. Okukuba kwokka? Kale nga waliwo n'anvumye. Ng'akuvumye ku mbeera gy'olimu oba just bino eby'abaana bye bavuma ebya bulijjo? Kale teri yali anvumyeko naye just abaana kale obeera olina okukaaba abaana tebaddamu kumanyira. Essanyu okubanga obuteekubagiza kino okiteeka kwani okubanga oli bw'otyo Jemima okubanga oli musanyufu newankubadde tolina kugulu kwa kubiri naye nga oli musanyufu ng'abaana abalala kino ani akikutaddemu okubeera nga yo oli lively? Kale okubeera nga wendi mama wange omuto kale eby'amazina sisita wange. Nyo okubeera nga bw'oli maama wo omuto agamba ata? Gamba Jemima beera mwana mpisa kino omuntu we babeera bamuwa kino we batyo. Oba olina okubeera nga omuzadde wanakugamba ate okiddemu disrespecting her. Tolina mubeera awo n'olaba nga obulamu bukaluubiriddemu? Nedda tewali. Tolina kikulema kukola? Buli kimu okisobola? Jemima really? Buli kimu okisobola?
toyinayo kye weegomba kukola like sometimes nga nalibadde nsobola okukola kino naye sisobola kikola olw'okuba embeera gye ndimu. Bannange amasaasi toyina kye weegomba buli kiweegomba okikola. Kama mulungi. Who is your favorite teacher? Teacher Luke. Teacher Luke musajja. Yasomesa science. Lwaki yagwe osinga okwagala? Kale omusajja yali hambo, kale tamala gakuba. Abakuba beba? Dirira ye math. Ensi nnyo nga science. Ate nga bagamba teacher ba math bakuba. Naye ono takuba? Takuba nnyo. Okay. Who is your favorite friend at school? Adeze. Ahu? Adeze Favor. Favor. Ali mu class? P4. Musoma subjects zezimu, mwagala subjects zezimu like science and math. Mwana mwagala kuba basawo? Ayagala kubeera musawo ng'azaalisa. Gynecologist. Okay. Naye azina? Azina. Naye tansinga. Gwasinga. High five. Gwasinga. I love that. Wekkiririzaamu. Obeera kati nga naye wanagamba nze musingako buli omu wekkiririza mu mutima kyokola newekiba kibi naye obe kati nga onabba sukaali ng'omulala naye abba sukaali obeera olina okwekkiririzamu n'osaba okusonyiwa n'oweerupayo nti nnunye ku sukaali like onuuna sukaali. Nze bakyoleese nedda sikikolangako. Lwaki example ese yakunuuna sukaali? Simunuunangako. Ani amunuuna? Kyogamba waliwo abaana abatabba sukaali. Okiraba naawe kati oli mwana kitegeeza omubba. Nze sibba sukaali kubanga babeera bamutadde mu kyayi mubbe. Ogambye teri mwana atabba sukaali ate nga naawe oli mwana naye nga simubba. Kati gobaaki? Ndi mwana naye sibba sukaali. Otoolako? Situulako. Okwatamu? Sikwatamu. Sikwatamu. Naye ng'abaana bo bamanyi babba sukaali. Okay. Ati mu nsi n'ogamba nti no waliwo omwana atabba sukaali. Nze nali omwana sabba ku sukaali. Wali omubba. Naawe omubba. Naawe omubba ekitegeeza. Naawe omubba. Kati wali omuto mama we yali agamba buli kimu kyowakola naawe wali omubba. Naawe wali omubba. Teri mwana atabba sukaali. Nze simubbangako. Gwagambye. Naawe nomana ogamba tomubba. Nga Mukama atulaba. Mukama atulaba. Buli omu ayogereza. Gw'osooka buli omu ayogera amazima nga Mukama atulaba. Sibbanga ku sukaali. Wakola ki? Sibbangako buli kintu kyonna. Kale we mba nsabye n'ogaana mbireka. Gwaddako. Bw'osaba ne batakuwa ng'otoolako. Nze nga mubba. Gwekimanyi tewamwe tulinayo kamera. Owakana? Okulaga video? Ng'oli mu kasugaba okonako bw'oti n'onuunako n'otambula. Naawe wali obba. Nze kale nanuunako. Waki obadde? Nga nsena bw'eti nenteeka mu kikopo. Kati asigadde kajiiko. Awo manzibye. Nga bazadde bo tebaliwo. Anti kati gwe mba nenteeka mu kikopo. Waki obeera ogomba ejjiiko? That is not stealing because mba nteeka mu kikopo. N'asigala ku jjiiko. N'asigala ku jjiiko. Basibye. Kati n'omala n'okwaba n'onyuuna. Otegeera otya nti bakola bwe batyo? Gye maayima wako. Sukaali naawe nedda sibbanga sukaali Mukama. Wategeera otya nti bakola batya akajiiko?
ku ngalo we bati gwagambye sinakyogera ekyo gambye nenkombejjeko gugambye n'okola boti mu ngalo nanti gwe naawe wali okikola nze naye nga mukama ndaba tobbanga ku sukaali beera nnimbi yes ekigambo ky'okwekkirizamu nkyagadde nnyo okwekkirizamu kikuyambye kitya kale nga gundi omwana n'agamba nti nayo yakikoze era bwe babeera bakukuba nga bakuba okaabawo novaawo n'otokiddamu kikola omwana aba kati oba nga gwe si gwakikozera omwana n'agamba era babeera bakubamu bali bakuwayirizaako bakuwayiriza bayikole mwana wa mpisa okola byolina okukola mu budde holiday waaka oba homework omukola abaana abasinga tebaagala kukola holiday waaka oba homework wemba simukoze waka kyentuukirako kola mu kiraasi homework wemba simukoze mukola ku ssomero kumakya wentuukira n'omutandikirako lwaki abakaluubiriza homework ate woba ovudde ku ssomero oba bawawaaka chalkboard ku chalkboard neera ne babawa homework n'obuuza kati olya emmere obuuze onaabe oyeze uniform abalina okwoza kati awo onaabe ate okole waaka ate balina okwoza ebintu ate okole homework ate nga nenkyo ogenda kudda mu class kwegamba tuli bakufa nokola ki ate bwetumukola ekintu era nasanyuka nnyo ticha ejjo teyatuwadde homework yatugambye nti no you answer from here ticha teyatuwadde homework naye mwali mubagambeko nti homework abatamye omugambira agamba if you don't want to do it don't do ate tomorrow I want my homework omukubirawo era obeera olina omuwandiika oba toyagala oba oyagala yabeera ayagala homework we bananga tatugambye if you want don't do it n'amaani agamba nti no tomorrow if I don't see my homework I'm going to beat you obeera olina okukola omukola naye nga kye mwali agadde babakyusizemu mwe ng'abaana homework temumwagala twagala homework senga bagamba nti kukyusaamu kati homework temutandikira nze asooka okuwanika omukono kigambo homework saagala homework senga wakuba sisita wo ne bakuyambako ategerawo handwriting no natakuwandiikira nga kuwa answers buli kimu babeera balina okuwa ansa era obeera olina okukozesa obwongo kati ne mu bibuuzo bajja kulagirira sikituufu ekyo kati nga ffe batuwa easter package era nze nga bandagirira wakola ki nga bandagirira nga bakulagirira ani yakulagirira mami basista kati ostruggling waaka nga basista weebali kati waba tabimanyi ng'ofuna zire limu n'ebiiso nga bakuba si kyekyo naye waba amanyi era omubuuzaako okusinga okugwa n'ofuna ziro waliwo abaana bamaama baabwe oba bataata bakolerako ne bagwa homework kati oyo easter package omwana kale waliyo omwana yawa muganda we namuwandiikira ticha namugamba I can't mark this era yali agenda afuna 100 ticha yabisazaamu n'alaba nga si yeye era mukazi wattu n'ayagako kati wakoma ku easter package yokka ebisigaye tebakulagirira omwaka nyambye wembanga kati nga science obeera olina okutereera wamu n'omukola tebabeera tebaagala ofeiringe waaka kati era kyoba olina okukola kutuuka mu kiraasi weebati kubuuza ticha tuula kukola waaka osooka kukakanamu n'otuulamu
awo n'omala n'omukola. Waliwo abagamba bagenda obbawa homework oluusi baba tebabibasomesezza. Era kati Kituufu. batuwaliwaaka. Layira. Kati binene ebisembya. Teacher nali saagala kutwala kita. Ng'era saagala twala homework. Bannange ne bamala bagamba buli mwana ajja atugamba ekintu. Mbagamba homework. Anga homework. Saagala. Nakoowa homework n'obulamu bw'ensi eno bwonna tomwagalira ddala. Teacher watuwa homework. Saagala homework. Ate holiday package. Bano bo babeera mu kuzannya gw'okwata peeni kuwandiika. Homework ne holiday package. Tobyagalira ddala. Saagala. Ne banna balala bwe bali bagwe. Kale holiday package akuyigiriza so kale totuuka mu class ng'oli dormant. Naye baba wabiwaaka. Holiday package naye homework baba wabuwaaka. Naye yantamwa. So singa Minister wa Education akuyita ewuwe munyumyemuko y'ensonga gy'osooka omuwa? Kati abaana bonna babeera baagala kuwaayo era tasobola agita ggwe wekka bakuŋŋaanya buli omu n'oyo. Wagambye okwekkiririzaamu watya ng'ayise ggwe wekka? Tasobola. Ki ky'osooka omuloopera kye musinga obutaagala mu ssomero ng'oggyeko homework? Nze mugamba ku Wednesday ne Friday mbu batuwa buugi. Mugamba tetuwaagala. Mwagala ki? Tebatunywesako ku mata. Okitegedde? Eva chai mukalu omuli akasajja otula mu booti nga weeraba otyo n'obuugi nga tebuli muwadde amata. Obuugi ate nga babateeramu amata baganya ebbala. Ate gundi bateekemu gundi. Mu buugi. Kati osooka muloopera ekyo ne holiday work, homework, mata tebabawa ku mata Wednesday ne Friday. Kyekirala. N'okutuliisa akawunga. Abalisa akawunga. Abadde. Okutuliisa ku nyama kale. Okutuliisa ku nyama ng'abazungu bazze. Olwo yokka n'oba essomero lyakatandika. Nga kale welcome from this and this. Welcome. Webali ennyama ate luba lunaku olaga oba omisinze olya mpunga. Olya kimpunga. So muba musabira abazungu bajje mulye ku nnyama. Naye guno omwaka tebannaba kujja. Kati ku Monday kawunga, Tuesday kawunga, Wednesday wetulya muceere ne bateeramu muceere ne cabbage nga bamutedde mu bijanjaalo bye tulya. Thursday kawunga, Friday neera ne tubiddamu bye twalya ku Wednesday. Paka ng'omuzungu azze. Kati omuzungu bw'ajja mulya nnyama naki n'akawunga? Abatalya nnyama babawa nkoko. Naye olaba otukoko ogamba batuyuzaamu emirundi emeka? Naye ono omwana nkwagadde. Otukoko muliirako ki? Ffe tulya gundi obumonde obuli deep fried. Kati waliwo omwana guli eri omwaka talya nnyama, talya nkoko. Bannange wakijanjaalo okyo. Ne bamuwa obumonde bwali bungi obuli deep fried. Neki cabbage? Cabbage nga bakwebaza gigwa iguze. Atalya nnyama talya nkoko. Kati era bamuwa gundi ne watermelon. Kati abazungu baba bazze kukola ki? Kale kulaba ku ssomero. Ne muyimba? Kuyimba biki? Tetulina na kayimba konna. Temulina kayimba ka ssomero? Kati babo ba Godswill bona naye ffe kaliwa. Kwaga amazina g'olina gonna ne gabeerawo ng'essomo tegakozesa? Kale ne wemba nkayina sisobola. Sisobola. Lwaki? Sisobola. Why? Nze nga nze sisobola. Saagala.
the reason why kale terinaba kutuuka nga bwenjagala kati nze mbunimbe nkuba obutangu tebalina kye bampadde nze mbakolera. I love that. Omanyi kyoyagala? Njagala wano. Wano nange lwe lulimi lwempulira mwana wange wano mukwano. Kati gwoba okozesa ttaka bwe tukulese kuzina okitegedde? Kati ffe abayagala buno tuleke wali owuliddeko kana kyagala ssente teri kirala twagala ssente. Abakazi twagala ki? Twagala ssente. Tewali kirala. Twagala ssente. Kyekituufu omukazi alina ssente abawanjawulo. Kati nga gundi ebyo Adam and Eva to be ruled by a man. Omusajja aba talina ssente nze amululinga. Wemba nzina gwe tozina mbugonduringi sisobola kikkiriza. Era nze mbeera nze alina okukufuga. Naye ate oba ne ssente tebasobola kukufuga bubi. Okitegeera nti obeera weta 50-50 ne mu balansinga. Tata abaana bwaleeta school fees gwe n'oleeta requirements. Okitegeera? Yes. Ne mukwasaganya. Olina akatete koyagala okugula ate osooka osabe taata w'abaana. Okitegeera? Nga ate nawo ozinera mu byamukwasaganya. Kikirungi okuba nga oyagala ssente ng'ate ozikoleredde. Okitegeera? Kati nga unagamba nze njagala kino naye nga tolina ssente. Okitegeera? Kati weeyo oyagala kunywa mata tolina ssente. Naye wano bw'ofuna ssente ogenda kwegulira amata. Okiraba? Kati gwali akawunga oyagala muceeri. Tolina. Era obeera olina kulya kawunga. Okitegeera? So kati bano abantu bakola bino byagala okukola senga bava ne bakuwa nti bakuwadde basare awo ojja kufaayo. Si kyekyo? Kale njagala. Ne bampa basale saagala kuyimbira nze simanyi kuyimba ndi shaayi. Oli shaayi? Si shaayi kusomero okuyimba. Oyagala kuzina? Otwala ewalala bino byonna obikola. Naye okuyimba bazzi nga nkyusaamu mpola naye okuyimba kale sikusobola nnyo. Okay, kyakutwalidde ebbanga ki okukola ka video ka Ssaabasajja ng'omuziniramu ku mazaalibwa ge? Wakoze text maker? Wakoze emirundi emeka okupostinga eyo video emu? Just nga gumu. Mulundi gumu bwoti? Kale kangu nnyo just ozina n'okola n'omala n'onyeenya nyaasyo n'omala. Iya nyaasyo olina nyaasi. Onzise mwana wange wangi ani yakuyigiriza okunyenya nyaasi? Buli kimu bayiga bukiika. Kati tulina sisita waffe Kato ye bannange kakuba omuziki. Akuba omuziki? Abaana b'ennaku zino eno anti labe bammwe. Kati ffenna abantu beera ffenna tuli baana. Kati mwe abantu abakulu mmwe Katonda kubanga mwe bazadde ab'okubiri. Kituufu. Mazina kyagasinga okwanguyira nzo ogamba amapiano, maganda oba amalala? Amapiano go omanyi ogazina? Si nnyo nga binene ebiriwa? byenzina. Naye amapiano mazibu mukko. Sigasobola mukko mazibu. Ate ag'okunyenya nyaasi naye olawo ng'ozisira akantu ako. Senga tofuuka dokita kiki ekirala kyewalagadde okukola ng'okuze? Nze esitabeera dokita kama n'ogwa tica gutamena omuzuuku k'essaawa 10 saagala kummalako stress. Naye ate n'obeera dokita badokita nzala obutebe bakanako yakedde ku makya nnyo
yebakakiro nnyo. Njagala beera nga ndi dokita atali awo, si dokita wagundi yena. Dokita aliwo yenna gw'otegeeza. Gwe bakozesa sagala kubeera boss. Sagala beera boss. Anti yo dokita. Just dokita janjaba akuba empiso azaalisa era byonna naye boss sagala. Oba ofunye akasente n'okusasula abakozi sagala. Singa ofuna omukisa ogwogerako n'abazadde, biki bye wali agadde bakyuseemu eri abaana? Nze ngamba abazadde. Singa ofuna omukisa ne bakuwa omukisa ogwo, abaana bakwesiga ne bagamba era mu meeting y'aba parents, naye aba parents baagala okumanya biki bye baba bakyusa bye babadde bakola nga bibaluma mmwe, naye nga tebasobola bagamba, naye kati ggwe obibagambe bakyuseemu. Kiki wali bagambye? Nkubuulire simanyi. Toyina? Sina kyemanyi, ndi wano eno naye simanyi. Simanyi. Abazadde bye bakola byonna birungi. Kola mirimu biki biki, toyinayo mulimu gwonna gwe toyagala kukola? Gyonna obikola? Okay, kati Jemima, ate ye omukulembeze w'eggwanga. Singa ofuna opportunity eyogerako naye, tomulabako ng'alina abaana? Singa ajja wooli nagala Jemima wali agadde kukolera ki? Nze ntiyagadde nganze anyambe mugundi muki kale mugundi oba bakiyita batya kyogere mu Luzungu mu kugulu n'okwambala ebyo byokka. Okugulu oyagala kuyamba atya? Kale gonna naye nga just ebyokwambala ng'ebyo byonna. Oyagala abafuna okugulu, waliko abalwaga amagulu ago ge bayambala, kwobadde otegeeza ofuneyo okugulu. Wow, that's a good one. N'okwambala naki oyagala okwambala. Ani muyimbi wo wano gw'osinga okwagala? Nze omuyimbi gwange gwe nsinga okwagala ninaaba babiri. Ng'otunuulira ku manager. Ani gw'osinga okwagala? Nakugambayo babiri Otyo? babiri. Okay. Asooka Don Black, owokubiri Spice Diana. kati eno Mubaki? muba manager. Kale yawesi njagala Uncle Chinza, right? Mubawandiisi. Naawe Ate nze nkola siyiba. gwe toyinza gwe nkwagala nga gwe. Neyanziza. Nange nkwagala. Nange nkwagala. Banaye nga neyanziza. Oba kati bwe abato banno abataagala kusoma, abalumya abazadde omutwe, abakola empisa embi, bo bakaki obawa? Nze. What message do you have for them? Njagala obagamba nedda siina mwanyi gampedde Gakuweddemu amaanyi. nagokogera ebyo ebyabaana nedda siina. Toyina there's no advice gy'abakuwa banno. Kati wagambye nti omuzadde akusasulidde school fees, lwaki togenda n'osoma? Naye nga waliwo abaana basasula school fees n'atagenda n'atasoma, n'agaana okusoma. Okiraba? Nanti obeera ke kakamanyiro
keko ke bayita akamanyi. Omuzadde akwewoledde kati g'ogaanye ogenda ku ssomero naye tomuwadde kitiibwa, kituufu. omulaba nga kasasiro. Ate nga amateeka ku bigagamba. You respect your parents. Exactly. Sirina baana. Tolina baana? Sirina kigambo kyonna kyonna kye njagala kuyisaamu mu baana. Tolina. Sirina. But thank you era kyoyogedde kiri kimala. Obutawa abazadde bo kitiibwa. Takwadde school fees, akuliisizza, akuwadde uniform, akuwadde shelter. Naye ate n'ogaana okukola ogenda ku ssomero bamuyisizaamu amaaso. Ne Katonda batajja kubeera happy with you. Naffe tukyatugamba simanyanga parents are also called God. Yes. Ne bagamba nti no teacher waba akugambye nga mukaddekadde n'akugamba nti no you will not pass obeera tojja yita kubanga ye mukadde. Wakugamba tojja yita tojja yita. Singa omuntu like nga weyogedde kugulu nga bali agadde contributinga kuguluko basobola kukola batya? Like do you have any contact era basobola kufuna batya? Nze simanyi. Tomanyi sweetheart. Simanyi. Kale tujja kufuna enamba gye tujja okusaako. Tujja kufuna enamba gye naakusaako okubanga basobola. Tomanyi. Simanyi. Yeah, you're just 10. It's okay. You're just 10. It's okay. Okay. So thank you so much for your time. Thank you. Ndoza ogenda kunjigizayo ku mazina leero. Ogenda kunjigizayo ku mazina. So kuva wano nondeka nga sizinyeemu. Ogenda kunjigirizayo ku mazina. Nesooka ombuulire nga tusiibula. Olunaku lwasooka okusaba vidiyo ku TikTok. Response yali etya? Kaundi kale twasooka ne bagibaani. Lwaki? Kale nga tulina life nnyingi nga balaba tutrendi ne bagibaaninga ne tuddamu kuto. Ate kusomera abaana bakulaba ku TikTok? Bandaba. Kati bakuyisa bati? Era abakulabe bakulaba ne bajja ne bagamba this is your name, use this name, Zamei, what? How do you feel about that? I feel better. You feel good? Kubanga babeera balabe kale gundi kale nga wentrendi kati ne okusinga gundi onoosika nga teri akulaba. You're a star and you're going to be a very, very big star. Nze ngenda ku muzadde kati nga gwe era ngenda beera. Amiina, amiina. Kale nsaba Mukama akuwa ekyosinga okwagala ku mutima gwo ate akusobozesa n'okufuuka dokita gw'oyagala. Naye te bw'ofuuka dokita tetwerabira sigala ng'ozina. Okitegeera? Kale mukwano bwe tubadde olunaku olwaliro ne Jemima ayisizza okwagala kwe newankubadde etaagadde kifula like kifulumizayo ddala, but you can tell omwana ogamba nti president yali amufunayo okugulu. So president nga tumufunayo okugulu, so nandyagadde abazadde bannange gwe yenna gw'owulira nga kikutteko ku lw'omwana ono, so we can reach out ne tulaba bwasa omufunira okugulu bambi, ekitegeeza nti akiyaayaanira akyagala kubanga yazaalibwa alina okugulu kumu, kitegeeza nti ayagala okubeerako nga banne balabika we bali. So you can tell nti okugulu ko kwasinza okufutekako essira. So until next time, Ruth Kalibbala Bwanika takumira mpera bankumire, mubire bulungi. Ciao.